Wewa mukwano gwange yonna gy'osinzidde njagala okubuuzaako weebali nnyo weebali ddala okuva tunulabika ng'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggondo nkugamba kola ekintu kimu bwe kiti ndabika ng'osubscribinga osharinga okommentinga twongere okulabika nga ate oba oli awo tunyumirwa empeereza ez'omuzinzi. Mukwano gwange mpuliriza yonna gy'osinzidde nnyina essanyu lingi okutegeezaako weewaawo okuwa amawulire oba oli awo bannayuganda abasinga ge babadde beetaaga okulabika nga bamanya bassebo ne bannyabo nga kino kiraga nga ekimu ku kibinja eky'abannansi okuva mu ggwanga erya Afghanistan, ekibinja ekisooka bassebo ne bannyabo kituuse wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kati okusinziira ku kiwandiiko kye tufunyeeko kopi wali munda mu ministry eya internal affairs oba ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda wano mu ggwanga, bano bavuddeyo ne bategeeza bulungi nnyo ne bategeeza bassebo ne bannyabo nti bannansi okuva mu ggwanga erya Afghanistan ekibinja ekisooka kirabise nga kimaze okutuuka wano mu ggwanga. Kati okusinziira ku ffetta kwe tukoze ffe nga abagenda mu maaso n'okulabika nga tugoberera ensonga ez'omuzinzi wano munda mu ggwanga erya Uganda nga tukozesa obukugu obw'ekitalo ennyo, abantu 51 be basobodde okulabika nga batuuka. Oteekeddwa okukimanya bassebo ne bannyabo ng'okutuuka kwa bano kuviira ddala kukyena kutegeezaako ekisabo oba okusaba okwaba bannaffe okuva mu ggwanga erya United States of America we baasaba tulabike nga tubudamyako ku bantu abatalina buddukiro wali munda mu ggwanga erya Afghanistan. Kati nsobola okunokolerayo ensonga lwaki bano bavuddeyo mu kaseera akafaanako bwe kati ennamba n'ebeera ntono. Oteekeddwa okukimanya mu kaseera akafaanako bwe kati okujja obujja abantu wali munda mu ggwanga erya Afghanistan oba mu Kabul bassebo ne bannyabo kye kimu ku bintu ebizibu ennyo nnyini ddala olw'ensonga nga tewali nnyonyi zikkirizibwa kuyingira, tewali nnyonyi zikkirizibwa kufuluma. Kati nsobola okutegeezaako of course bano bannansi Abafaganstan be baleese kuno kisoboka ngambye kisoboka okulabika nga be bannansi Abafaganstan abaali bagiddwa mu ggwanga eryo ne batwalibwa mu United States of America. N'olwekyo olw'okubanga waliyo safe departure mu ggwanga erya America kisobokera ddala okuba nga kyekibinja kye baatoddeko ne balabika nga babateeka wano munda mu ggwanga erya Uganda, kubanga bassebo ne bannyabo okujja omuntu kati mu ggwanga erya Afghanistan nsiitaano yennyini. Era ministry gavumenti eyongedde n'etegeeza nti wakati ne bannayuganda abali munda mu ggwanga erya Afghanistan oba abali mu lutabaalo abaagenda okuyiiya 10 kwegamba bagezezzaako amagezi gonna agasoboka, naye bassebo kino ne kirabika nga kifuuka kizibu okulabika nga babajjayo oba oliawo okubakomyawo kuno. Kale mu kaseera kano bano bategeezezza nti bano bayise mu bukodyo bwonna obwetaagisa obw'okukebera ekirwadde kya COVID-19 ne bafuna tests bagenda kuteekebwa mu karantiini kwegamba bannayuganda bonna ebyokwerinda byabwe ne babakebera ne babacekinga in nga teri alina byakulwanyisa era ne bakakasiza ddala ng'abantu be baleese kuno security eri ggulugulu. Wabula nsobola okutegeezaako newankubadde tufunye kino ekiwandiiko ekiri official nga kiraga abantu 51 naye ate era kisobokera ddala okubanga ekibinja ekizze si ky'abantu 51. N'olwekyo nsobola okutegeezaako nti wasobola okubaawo enkyukakyuka oba wasobola okubaawo okwagala okussa omuwendo gw'abantu abazze obuteeraliikiriza nnyo bannansi, naye oteekeddwa okukitegeera
n'obusobozi webuli okubanga bano ekibinja era kituufu nga bazza 5 oba oliawo kati bano bategeeza kuno kuliko abasajja kuliko abakyala kuliko n'abaana era nga bassebo ne bannyabo saawa yonna tusuubira ekibinja ekirala eky'Abafaganstan okutuuka wano munda mu ggwanga erya Uganda. Nkugamba kola ekintu kimu, labika nga weekumira Kampala Media TV, subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, ate twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okulabika nga omanya.